Gwojola abasamize nga waliwo essabo ononyewo okweka eggumba ly'embizi oba tebasengukewo bayita lubaale nga tajja bayita amayembe tegajja ekivamu nga basengukawo eggumba ly'embizi lyokka ng'olitadde mu ssabo. Pulezidenti ow'abali b'embizi bw'ayogera oba oyagala ani omulala akugamba omade nsomesa ate ekirala embizi eyo giraba omanye empuuta okimanyi nti edda ennuuni nga tugisuula kati ennuuni oyinza ogisuula omuntu ajjamu ennuuni n'alwanira ennuuni okusinga empuuta eno eba yakafuluma mu mazzi bonna eno tebagiraba nga nsonga olufuna ennuuni bonna gye basonga kugoberera yameka kati embizi ekigodo ky'embizi tugenda kukikolamu engatto bakikolamu naye nawulira ng'oyogera ensonga olaba bino leza babikola mu kigondo ky'embizi bakolamu waleti jaketi emisipi tugenda bikolamu omungatto wano we wagambira mb'ojja gano girya wano naye ate ojambale olabe mufuti ng'ayambadde engatto nga tugikoze mu kigodo ky'embizi olaba swala teetuuke ebyo ejja tutuuka okitegeera akataago okimanyi akataago kagenda kuba nga kagula miliyoni ago nga zaki gwendeetera omukazi omugumba nga tazaala mutokoseza akataago awute supu olabe akataago k'embizi bagenda kusala embizi nga bajjamu kataago nga bakatunde miliyoni 50 byatandika bwe bityo ku by'ennuuni ennuuni wano funa oli nga mulwadde wa kansa otukose akataago awo awute supu oyo olabe temunaba kutegeera byama biri mu mbizi bannange tugenda kugyongerako value addition tolaba nti sibe twafuna amafuta simanye hoyima basima amafuta omwo temuli ssente Uganda bweneesiba ku mbizi n'Amerika ejja kujja wano tubawole ssente obwoya babukolamu akasenya amanyi bakolamu brasi ezikuba engatto obwoya bw'embizi naye ffe wano tubukolokota bwe twokya singa tunaabutegeera obwoya bw'embizi bakolamu tiles tabayi nti bwa plastic nga olabe tiles gye bakoze mu kigodo ky'embizi mu bwoya obwo babwokya ne busaanuka oli amasanda gali aga plastic notabulamu chemicals noleeta bino ebigundi by'amagi ebisosonkole by'amagi ng'ofunye tiles ennungi ate ogitadde simaye ozimbe wooteri nti baagiroze yaganya ofuna abantu etya nga tiles gye baataddemu baagikoze mu bwoya bw'embizi mbw ate wooteri baagiroga simaye ennyumba z'abapangisa baaziroze tezayingiremu bapangisa ewaani terina we liyingirira gavumenti ya Uganda yeebaka nnyo yalibadde yampise dda ne Kayibanda jangu pulezidenti w'abali w'embizi jangu twempize eno tugikoze tutya ze ne mbabulira ebyama ebiri mu mbizi naye abali baayo n'obakola ekigodo nga nakyo nga bakyagala okufuba ekigodo ennaku zino bakigagambulako ne bakikola ne bakisuula kati gwe kyoba okifuulira ekyo kyenjagala tukikolemu amatundubaale tukikolemu engatto embizi yaze mu kisuufu ky'enswaswa enswaswa mugenda ginoonya mugijjewo yabula ojjukira engatto y'enswaswa ng'omuntu bw'anoonya engatto eyo n'abanga ajambadde ogamba amaazi kati ate ekigodo ky'embizi omwana n'omuzukulu engatto eyo mwenna ebakutula banaye temwerabira nkyali ne pulezidenti oyo omuli nze omanye nkutumiddeko ettima lyannema nze bannayuganda mbalagirira awaliki omanye kisingidde ddala okuleeta obuzibu mu nsi yaffe beba nti ettima abantu balina ettima abantu balina emitima emibi waafunira tayagala bafunirewo abantu balina ettima abantu balina ettima ate n'abantu boolaba abagamba nze ndi musiraamu nsaala nnyo nze imaamu asaaza simanyi nze faaza asabisa mu kigo kyegundi nze bishopu w'eddiini gundi nze pasita nina amafuta bonna nga waleese akasengejja oba n'oleeta gundi ya katonda thermometer
no pima ojja kwesanga nga tekuli aweereza Katonda no baweereza byabo baweereza sitaani nze nkubuulira nkugambye ekereziya z'olaba ekkanisa z'olaba emizikiti gy'olaba amaka byonna by'olaba Katonda n'amala akuyamba n'akuwa Katonda meta opime olabe ani wa Katonda oyinza okusanga nga tewali no ng'ekkanisa zonna z'olaba emizikiti gyonna gy'olaba nga bonna baweereza basitaani bw'oba oyagala okikakasa jjukira mu covid waliwo ekkanisa yali enzigule mu covid emizikiti gyonna tebagiggala Katonda yaleeta covid abalage nti talinaawo ssinzizo neeri gonna g'abantu kubanga toyinza kuŋŋamba nti oli muweereza wa Katonda toyinza kuŋŋamba nti Mukama yeebazibwe Yesu yeebazibwe ate ng'olina ettima lyani kumukutu kwetuli tweyanziza mwe nabe kumira ku mukutu guno Tronaz Media amanya Tronaz mbasanyukidde nabagamba nja kubanga mbaleetera mbasombera nze nsaka ndine omwana wa Yesu buwanyi sookoleke akumanyi ngira nenkeerabira lwaki okiirabira mwana wa Yesu luli nali mwana w'effumbe kati ndi mu kika ky'envuma kati ndi mwana wa Yesu kati mukiri wavaayo ndi wa nvuma kayibanda ow'envuma omwana wa Yesu omwana wa Yesu omwana w'envuma omutume wa Kristo pulezidenti w'abali b'embizzi ebitiibwa bingi bwe tuli naye chairman w'abalundi twirundanye Development Association buli mulundi ali mu constitution ya Uganda nga wazaalibwa wano jajjawo baafa kitabo baafa wasigala oli mulekwa nga tali ku listiyo nga toli ku listi yange noonya muze twirundanye okubeera omulundi si kivve ekivve kwe kweyita omuganda nga toli muganda n'okola n'ensobi n'ovuma abantu mu lulimi oluganda ne bagamba abaganda bavuma abantu naye ng'omulundi gwe ovuma abantu okitegeera Museveni tumutwala tumuggyako Museveni asaana kufa ng'akyogera oyogera mu Luganda olw'okuba oli n'erinnya erya Ssali bamanyi oli Muganda omusajja Museveni n'akyawa Abaganda Abaganda be batanjagala naye ng'akyogera mulundi lwe lutalo lwendiko vaayo ojjo weewandiise jangu weewandiise oneegatteko tufune eddoboozi lyaffe kubanga tulina ekizibu kiri eki mu kulonda tubeera bannayuganda akalulu bwe kaggwa n'ogenda okufuna passport baagala otambule ng'omuganda n'obula passport ne batakuwa okitegeera ate nga ne bonoogenda bagamba ntambula ng'omulundi ng'otuusa ebirundi era tobimanyi ffe tuzaaliddwa wano tukulidde wano ze nazaalibwa 1968 eggomba wano kati ebyeri oba taata bajjawanga bayitawanga bajja sibimanyi toyinza nabinyonnyola Muteesa ye yagenda n'abanona e Burundi n'abaleeta wano saaliwo nze banzaalira wano ndi musajja wa Kabaka era ekikwata ku Bwakabaka bwa Buganda ekikwata ku Ssaabasajja Kabaka nsobola okukulumako ennyindo sikutu nnyindo kuba yeewunyiriza ndowooza ebitiibwa mubiwulidde amannya ate yenze Seeguya Godfrey Kayibanda omutume wa Kristo Yesu Pulezidenti w'abali b'embizzi Vice President Mamita Suna Ben Ssaaba Minisita Mbazira Ttone Minisita wa Defense Kasuku Minister of Finance Kwezi nyongera abalala genda komiti eggweyo komiti esobola kuggwayo gwe olukiiko nga lunene lukyaliyo oba naawe olya nga nkuwa obukulu ogira obutereka tulabe webuna lwaki otwala Minister ya Internal Affairs n'otubulira eze Brazil ziwooma zite eza Canada
ya internal affairs erabika ejoba okwata waliwo gwenda bagwesaana mumpe mukuwe oyinza nze nkyabugaba gokyagaba president nze nnonda ba minister nze nnonda cabinet naye nga ndabyemu basajja bokka temuli bakazi olya nonyeza straka atulemu ye internal affair straka bebe yonna gy'oli nkulonze nga minisita wa internal affairs mu gavumenti yaffe eyabali b'embizi so that asobole okubabuulira nti ye Brazil yewooma etya oba nambuuza alya mukono bakireke ali mu minisita sime ya shadow minister zirituuka ddi namulabye wa paapa nambuuza lwakisimuwa minisita enamba obadde oyagala muwe yaki mwe yaki oyasaana naye ngaebbanga lyonna ng'abeera mu za bisiikirize ate kati njagala muwe ejjudde ave mu minisita z'ebisiikirize ajje mu minisita ejjudde eyaffe ey'abali b'embizzi nambuuze bakireke minisita kijje tubatumuwa minisita yandibadde ennungi lwakuba wakigabadda yandibadde ya finance akatwale eyagundi ey'ebyobulimi n'obulunzi kubanga yamanya ovakeda waliibwa wano kanyanya za kacumbaali zifaana zitya muwogo anaawomera kuba ajja gisobola nambuuze beti nambuuze bakireke nkulonze nga minisita wa agriculture ebyobulimi n'obulunzi mu gavumenti yaffe ey'abali b'embizi period ebifo babigabirawo tewali kwegayirira mukazi kyomulala gweyagala mpa obuyinza mukyalo omulala gwenjagala ow'obuyinza n'abamu tebaagala abamu babeera eyo babeera mu kava naye ng'ate ate abamu embizi baagala girya mu kyama ate nga twagala girya kati ku constitutional square ensi yonna eraba ng'oligwa oti mbu era tugenda kukolawo emarathoni y'abali b'embizi otambula nakutunga kuyidde bwe tuti nga tudduka bw'oluma bw'odduka tugenda kukola marathoni nga yaffe yabali b'embizi abakugu mu mbeera eyo mweteekateeke olunaku tebagenda lwogera kati naye mukimanye nti essaawa yonna nga bwewatera kubaayo olunaku luli kati egenda kubeera marathoni ogenda oli n'okwata oluti lw'embizi n'odduka nga bw'olya naye okusinga kujja kuba kutu kwenjagala okwokwata embizi twagala gisoosowaza ente tugidibye lwaki anti njagala abantu mu kwanjula batandika okuleeta embizi ekanaawe yes tebasobola kutwala mwana wo kati ng'ekyo ekyana ekiwala kyolabe tulya bwe kifaanana oli ng'akitwala ng'aleeta ente ezi simanye ente 3 naye kati oyo bwakuleeteramu embizi 15 nga zituuse okuwaka obeera mugagga oluzaalo olwo oba olina embizi 100 ente genda kuzaala ogwana ogwo kati babba n'ente batuka okugibba nga tennazaala nga tofunyeemu embizi mu mwaka ezaala emirundi egyo embizi ezaalamu omulundi ogwo ente muzaagazaaki muve ku nte musabe embizi omukajja waka akugambye batuwe bye mwetaaga taata gamba nti omwana wange njagala embizi 15 nga zituuse okuwaka gwe mutwalo gwo omwana batwala bana amajaani simanyi watermelon tebaleeta amajaani ojja kusobola okugegulira tebaleeta amajaani simanyi nanasi simanyi ennyanya zaaki naleeta embizi 15 nga zituuse okuwaka oba oli mubazi embizi 15 kwenda calculator buli mbu ezaala abaana 8 atugambe kitona nti zizaala 10 15 20 kale tubali tujiwe 8 nze nagiina nezaala 25 mbuzi 12 embizi 12 embizi 12 omulundi ogwo nga nazire 15 wezi nezire 15 zikola ki kale ina embizi meka gatake 15 ziriwe 12 gatake 15 ziba meka bogatake 15 endala si 13 mukaaga 13 mu 5 kati waliwo mugagga asinga gwe kyokka nga ina okuzaala emirundi emeka 3 mu mwaka komo ina sende embizi ente ekyayonsa akayana akafudde bannayuganda muzuukuke obwavu bujja kutuluma nnyo nga tuganye okuyiiya tulemedde ku nte abagenda okufumbirwa balina kutwala nte balina kutwala biki ebyo
kamboze taatawo agambye tata wa mcharawo agambye munayi mutabani wobo janze sigena kusalira kintu njiyiza nga ngenda nzinonya 10 amatugati oleta zina South Africa amatugati okutukumuko kanga kuzitowa kilo 10 ngojiretera tata wali ngotwara omwana we ngokala kata wazikugobya nenga tata afunyemu ayizo zikogobe na tata naye bwatunde embizi ziringa kabakale nazalo omwana omuwala eyansala okutegeera bamugamba nti zonna ziwase zonna embizi 10 mwaga oluzalo waliwo agenda okugoba mu bugagga n'atabika kubalabalamu omwaka okutegeera nze ebintu bingi nnyo byenjagala bikyuke kati ng'okuziika njagala mukama singa onnyamba okuziika kuno ne kuvaawo okuziika kutusobedde kututamye omuntu n'afa ne musipendinga sente okumuziika bakole batyo tulangire bateekewo palamenti eyise etteeka olunaku lw'okuziika abasezi baleete amasimu gaabwe tugalange ng'omuntu bw'afa okubira omusezi okitegeera n'omugamba omuntu wange afudde ne muteesa omusezi ayikola nga mulunzi wa mbizzi omufuuwa n'amukuwamu embizzi ezi oba n'amukuwamu kaashi anti nze mbala kibalo sente we zijjira kuba sente basobola ozikwata n'ogenda n'ozinywamu omwenge n'otamira ne zigwawo nga tofunyeemu naye bakuwamu embizzi zo 3 mu mufuuwa afudde oba n'omutunda muga nti omufu wange oyo mpaamu obukadde 5 okitegeera kubeera mugenda muzika ate omusezi amugyeyo amulye ku bwereere nga talina gwe yeebuzizaako naye wano bwe muteesa ne batuwamu ssente ne balya kubanga ekino ekibiri tekirina mugaso omuntu oli aba yavudde mugamba ekiteeso kyo omusezi kasa tumanya nti abasezi bali kaliisizo bali luddawa balonga baleeta amasimu okubira owekaliisizo nolaba ngaakuwadde entono n'okubira oweeruweeru nobulamu oweeruweeru nze omufu wange mwagala mu miliyoni 7 kubanga simu kadde nnyo kiwala kirubadde kitoototo kijja mangu ate kiwoomu bw'oba tompa miliyoni 7 sikikuwa okitegeera kati awo obwavu abantu basobola nakusaba looni Sulaiman yampadde sente amanja genda ow'omusezi omugende mpaayo miliyoni bwekyo nti bw'alifa ewange otwa ng'ompa balance balina looni z'okuziika mpitirivu kati olaba abantu bawaayo amabugo ne bagalya naye kati gwosobola genda gwa musezi nti mpaayo miliyoni 3 embanga nfudde olye nze nkole endagano nti bansasula dda ezange nazirya n'olya ku mabugo go naye kati basasula amabugo oyo miliyoni bawadde west president n'awaayo miliyoni 10 kati ewange nze ngenda tandika nsaba amabugo gange ngalye bwena bagakuwe nawo omusezi mugabe mpaako deposit abasezi iyi gye bali bweranga ku leediyo nti abasezi muleete enamba zammwe ez'amasimu okutegeera okusinga muli esente zayinze munziisa ate sente zange muzirya kati nze omusezi kati nze ndi muli wambizi ndi ennyaanya obutungulu empoma gye ndiko ogimanyi kati aba alina okumpa miliyoni 8 kati miliyoni 8 bwampaako obukadde 4 bwe mba ndwadde nampa balance nze nkola bukozi endagaano nti nze bangula dda bwe mbanga nfudde ono yandya bino ebyokugamba mbu bakuziike n'endongo ebyo tebiriiyo endongo ogera gikuba ddi buliza omuntu bwofa bye bakole wano mu kuziika obeera wano ng'obiraba okutegeera era accident ezo zoolaba mu makubo tolowooza nti ndala bantu abaafa nga ba mitima mibi aba asala bw'ati nga namwe mujja emmotoka accident jjukira abalogo bafa abasezi bafa kati omusezi aba alaba baasi ejjange ejjudde amaddu gamukwata nga yeekiika mukubo baasi ng'egwa awo agenda funa ekyokulya kyovula baasi teteekeddwa kutambula wano ku dashboard nga tewali bayibuli erina okubeera awo bayibuli Qur'ani sigimanyi bayibuli oba noddira amatu g'embizzi n'ogatunga kukuuma wano mu maaso ga baasi wano ng'ovuga kati kasaba birengera okutukwa embizzi tegibeerawo
oba baase yeteeka okubanga erimu obuwoowo obuwoowo obulaba ezo perfume oziraba perfume si togyefuuyira kuwunya bulungi perfume eyo gyefuuyira kwegobako emyoyo gy'abali abaafa kuba muyisiŋŋanya nazo bw'oyisiŋŋanya n'omuyaaye kwata mu nsawo yafanga muyaaye era omuzimu gwe guba muyaaye kati agenda okugwa mu zezowulya nabadde ne sente ne zigwa omuzimu gwazitudde guli ogw'omuyaaye gwe wayisiŋŋanyiza nazo naye bwe guwulira ebibunya akawo kano gudduka emisinde nga gweyisamula era bananga obuwoowo obwo mugalira bwere ogula obuwoowo omuntu n'owunyanga ekkalalume n'owunyanga akasiribo gwe emizimu tosobola giwona naye kali kiri ekyokuteeka okutu ku baasi anti kati olwola zitta abantu gwe tungako okutu kw'embizi buuti nga kuyidde bulungi ne mukoona bwoti baasi tambula tegera gwa ku accident kubanga emyoyo giri emizimu egireeta accident kasita gyolaba embizi gyo giddukola ki gidduka baasi gugamba ne kunako totunulayo kweyo baasi totunulayo baasi eyo eriko embizi yolanze bwendi embizi saa kunaaba mu ngalo njangende nga mpunya akawo kaki gino emizimu nga gidduka ye tewali muzimu guyinza kujja wooli oli ne bwanasirika amayembe ekikumwaga ng'olina eggumba ly'embizi tegatuuka wooli gwejolaba abasamize nga waliwo essabo onoonye wookweka eggumba ly'embizi waba tebasengukewo bayita lubaale nga tajja bayita amayembe tegajja ekivamu nga basengukawo eggumba ly'embizi lyokka ng'olitadde mu ssabo pulezidenti owabali b'embizi bw'ayogera oba oyagala ani omulala akugamba mbadde nsomesa ate ekirala embizi eyo giraba omanye empuuta okimanyi nti edda ennuuni nga tugisuula kati ennuuni oyinza ogisuula omuntu ajjamu ennuuni n'alwanira ennuuni okusinga empuuta eno eba yakafuluma mu mazzi bonna eno tebagiraba nga nsonga olufuna ennuuni bonna gye basonga kugoberera yameka kati embizi ekigodo ky'embizi tugenda kukikolamu engatto bakikolamu naye nawulira ng'oyogera ensonga olaba bino leza babikola mu kigondo ky'embizi bakolamu waleti jaketi emisipi tugenda bikolamu omungatto wano we wagambira mb'ojja gano girya wano naye ate ojambale olabe mufuti nga ayambadde engatto nga tugikoze mu kigodo ky'embizi olaba swala teetuuke ebyo ejja tutuuka okitegeera akataago okimanyi akataago kagenda kuba nga kagula miliyoni ago nga zaki gwendeetera omukazi omugumba nga tazaala mutokoseza akataago awute esupu olabe akataago k'embizi bagenda kusala embizi nga bajjamu kataago nga bakatunde miliyoni 50 byatandika bwe bityo ku by'ennuuni ennuuni funa oli nga mulwadde wa kansa otukose akataago ago awute esupu oyo olabe temunaba kutegeera byama biri mu mbizi banna tugenda kugyongerako value addition tolaba nti sibe twafuna amafuta simanye hoyima basima amafuta omwo temuli sente Uganda bweneesiba ku mbizi n'Amerika ejja kujja wano tubawole sente obwoya babukolamu akasenya amanyi bakolamu blasi ezikuba engatto obwoya bw'embizi naye ffe wano tubukolokota bwe twokya singa tunaabutegeera obwoya bw'embizi bakolamu tiles tabayi nti bwa plastic nga olabe tiles gye bakoze mu kigodo ky'embizi mu bwoya obwo babwokya ne busaanuka oli amasanda gali aga plastic notabulamu chemicals noleeta bino ebigundi by'amagi ebisosonkole by'amagi ng'ofunye tiles ennungi ate ogitadde simaye ozimbye wooteri nti baagiroze yaganya ofuna abantu etya nga tiles gye bataddemu bagikoze mu bwoya bw'embizi mbw ate wooteri bagiroga simaye ennyumba z'abapangisa baziroze tezayingiremu bapangisa ewaani
terina we liyingirira. Gavumenti ya Uganda yeebaka nnyo yali badde yampise dda ne Kayibanda jangu. President wabali w'embizi. Jangu twempize eno tugitukoze tutya. Ze ne mbabulira ebyama ebiri mu mbizi. Naye abali baayo n'obakola ekigoddo nga nakyo nga bakyagala okufuba. Ekigoddo ennaku zino bakigagambulako ne bakikola ki? Ne bakisuula. Kati gwe ky'oba okifuulira. Ekyo kye njagala tukikolemu amatundubaale, tukikolemu engatto. Embizi yaze mu kisuufu ky'enswaswa. Enswaswa mugenda ginoonya mugijjewo. Yabula. Ojjukira engatto y'enswaswa. Ng'omuntu bw'anoonya engatto eyo n'abanga gyambadde ogamba maamanzi. Kati ate ekigoddo ky'embizi. Omwana n'omuzzukulu engatto eyo mwenna ebakutula. Banaye temwerabira nkyali ne pulezidenti oyo omuli w'abayizi. Nze omanye Sona Beni nkutumiddeko. Ettima lyannema nze bannayuganda mbalagirira wali ki? Omanye kisingidde ddala okuleeta obuzibu mu nsi yaffe. Beba nti ettima. Abantu balina ettima. Abantu balina emitima emibi. Waafunira tayagala balaba. Waafunira tayagala bafunirewo. Abantu balina ettima. Abantu balina ettima. Ate n'abantu boolaba abagamba nze ndi musiraamu nsaala nnyo nze imaamu asaaza simanyi nze faaza asabisa mu kigo kye gundi nze bishopu w'eddiini gundi nze pasita nina amafuta bonna nga waleese akasengejja oba n'oleeta gundi ya Katonda thermometer n'opima ojja kwesanga nga tekuli aweereza Katonda no. Baweereza byabo. Baweereza sitaani. Nze nkubuulira. Nkugambye ekereziya z'olaba, ekkanisa z'olaba, emizikiti gy'olaba, amaka byonna by'olaba. Katonda n'amala akuyamba n'akuwa Katonda meta. Opime olabe ani wa Katonda. Oyinza okusanga nga tewali no. Ng'ekkanisa zonna z'olaba, emizikiti gyonna gy'olaba nga bonna baweereza basitaani. Bw'oba oyagala okikakasa jjukira mu COVID. Waliwo ekkanisa yali enzigule mu COVID? Bonna baali batya. Emizikiti gyonna tebaagiggala? Batya COVID. Katonda yaleeta COVID abalage nti talinaawo ssinzizo n'eri. Gonna g'abantu. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti oli muweereza wa Katonda. Toyinza kuŋŋamba nti Mukama yeebazibwe, Yesu yeebazibwe, ate ng'olina ettima. Ettima lyani? Liri mu muntu. Lya sitaani. Sitaani alina ettima. Sitaani alina ettima ku muntu. Oli musita. Kyova sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza gwe mulimu gwa sitaani ku nsi kuno. Naye Yesu yajja tubeere n'obulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu. Kati omuntu yenna agamba nti ndi muweereza wa Katonda nga tolina kisa, baaba oweereza sitaani. Tova okukwatibwa ekisa abantu babuulira ebituufu. Babuulira ebituufu. Anti Mukama yannonda n'aŋŋamba Kayibanda nkuwadde ekitiibwa kya dokita. I'm a doctor. I'm a doctor not by professional but by spiritually. I'm appointed by God. Gwe Dr. Kayibanda. Dokita ajjanjaba endwadde 3. Esooka. Obutamanya. Eyokubiri. Enjawukana. Obwokusatu. Obwavu. Mbuuza obwavu nga naawe oli mwavu obujjanjaba buti. Naye nze ngenda gaggawala. Kuba ekyo nakiteesa ne Mukama tekijja kunyuma kujjanjaba bwavu ate nga nange mbulina. Naye n'aŋŋamba nti anti omuntu bw'amala okumanya n'enjawukana zino ne zivaawo obwavu buba tebukyaliwo. Ekitusibye mu bwavu butamanya na njawukana. Abaaliteesezza tubeeko kye tukola twawukanye tuli mu kuyomba. Bwekuba bwekubi. Abaalikoze kye waalikoze n'oba ng'osobola okugaggawala tokimanyi. Okitegeera? Kati abantu bonna be mulaba abeerimba tebabatiisatiisa, si baweereza ba Katonda, baweereza ba sitaani. Okuggyako omuntu yekka alina ekisa. Ngani? Nganze. Kubanga ekisa kya Mukama waffe Yesu. Bw'oba tolina kisa oba oweerezaani. Baweereza ba Katonda mwekebere bw'owulira nga mu mutima gwo tolina kisa.
ekisa kiri ekikaaba amaziga naye ng'ebikukabya tebiri ku ggwe tebiri mu famire yo tebiri ku baana bo naye nga Kayibanda tomumanyi naye embeera gy'alimu n'owulira nga ddala amaziga gazze olwo obeera muweereza wa Katonda kubanga Yesu yakaaba nga ali ku musaalaba bamukuba emiggo naye musango gwali gwaffe naye ng'akaaba ku lwaffe era olwo yatuuka ku ntaana ya Laazaalo ennaku n'emuluma ekisa ne kijja n'akaaba n'atuuna waggulu n'ayita Laazaalo n'alyoka avaayo okitegeera naye ffe olyazi mulwadde olaba mulwadde azze okumusabira kisooka oteeka emitwalo 20 mu bbaasa olwoweereza Katonda waawa ekisa kiri luddawa mulwadde kyokka okumusabira asooka ateeka emitwalo 10 mu bbaasa olwo anaawona kyolaba abalwadde babafaako ekiwonya omulwadde ge maziga g'okaba nga owulira obulumi obumuliko olumwa n'ogamba bambi ekirwadde kino kimuluma ne Katonda n'alaba nga olumwa n'akuwa amaanyi agakola ki ekiwonya omulwadde oli kyekisa kubanga ekisa ye Mukama waffe Yesu ate Yesu yawonya abalwadde ate yatumugamba mujja kuwonya abalwadde nga mubateekako emikono nga muyita erinnya lyange tojja diyita nga sitaani akujjudde muggwe nga mulimu ettima tokaaba mazigo oli awo oddalya buddalya bulwadde teeka emitwalo 20 mu bbaasa mulwadde kyanaawona mwesootinge nze ntandise okujjanjaba endwadde y'obutamanya mwesootinge beera n'ekisa beera n'okusaasira osaasire ogamba ono omulwadde gwezijjako emitwalo 20 abaana be balina ekyokulya ye bwalwalidde kati kyekinamujjanjaba ng'abiri nga tutte ogenda musabira gwowonya bakugamba kusaba busabi n'oyita erinnya lyani yali kuguza sente mmeka Mukama yebazibwe mubeere n'ekisa muliriza muganda wange tewaliyo musamize nga bwaleeta mulinnya ku mutwe oyo taba musamize aba mufere asobola n'okulimba olyekyebwaba olwo agenda kunyaga lubaale taliiko naye afudde eddoboozi okitegeera kati omusamize yenna lubaale amulinnyako ate lubaale bwamulinnyako ye avaawo abataliiwo lubaale byayogera byonna babiwandiika lubaale bwamala okuvaako ne bamuwa byayogedde oyo ye musamize omutuufu kati omuweereza wa Katonda omutuufu oteeka okuba nga olina ekisa naye wano omusamize atandika okuwoza nakubuuza agambye atya jjajja kati abo abafere abatalina lubaale ogenda okulanga nga Katonda amwanise ogenda okulaga njagala mundeetere ku mbizi teri lubaale asaba mbizi naye olwokuba mufere yasabye embizi kati omusabizi omutuufu lubaale amulinnyako ateekwa kubanga sitaani amulinnyako kati n'omuweereza wa Katonda omutuufu omwoyo omutukuvu alina okukubeerako ekisa kya Mukama waffe Yesu kikubeerako ekyokubiri omuweereza wa Katonda omutuufu oba omuntu agamba nti Yesu yeebazibwe oba omuntu agamba nti Mukama yeebazibwe oba oli musiraamu ng'osaaza oteekwa okuba nga olina okwagala kubanga Katonda kwagala omuntu bw'aba talina kwagala abaana bukyayi obukyayi bwana bwa sitaani tatwagala sitaani tayagala tubeere na ssanyu buli lwokaaba amaziga sitaani asanyu buli lwosanyuka sitaani anakuwala kati obukyayi bwe tulina buyitirivu sheekawo omuzikiti gundi tayagala gundi bano bali b'ekibuli bano bawadi Kampala bali mu kulwana obukyayi kati muweereza Katonda ki pasita gundi tayagala pasita w'egindi pasita w'egundi ono alwana kusaanyaawo ono kati muweereza Katonda ki oyo atali kwagala ate nga gwe abantu b'okulembera olutuuka wa okwagala kwe kuleeta ekisa Katonda be yeegala nnyo ensi eno n'aleeta Yesu kisa obulokole kisa si kwatula bwatuzi nti njatudde n'akamwa kange endokoze nedda kisa oteeka okuba naye kisa kuba kyekisa kyekitegeeza Mukama waffe Yesu naye abala batulimba mubaweereza ba Katonda nedda mwesootinge mukobere omukubo lya Mukama waffe Yesu kubanga Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu tosobola kubeera mu kkubo lya Mukama waffe Yesu ng'olina ettima awo oba oli mu kkubo lya sitaani tosobola kubeera mu kkubo lya Mukama waffe Yesu ng'olina ettima ng'olina obukyayi awo oba oli mu kkubo lya sitaani ali mu kkubo lya Mukama waffe Yesu aba alina okwagala
nga n'abalabe bo ng'obaagala. Yesu yamana Yuda Isikalioti agenda mulyamu olukwe yasigala amwagala. Era yagamba batume nti yoyo yamuzibira n'atamulaga eri abatume baali busazeesaze obunyamanyama. Osobola kwagala omulabe wo. Omulabe wange nze nsobola omwagala kubanga bwe mwagala mba mubonereza, bwe muwola namba mutadde mu comfort zone. Omulabe wo tomuwola na mwagale omulekere Katonda adiringe naye. Katonda tayagala muyambako. Gwe omulabe wo mwagale musabire obuwangazi ogambe Mukama omulabe wange oyo tafa nga tannalaba Katonda wange, tafa nga tannawulira ku bujulizi bwange, mumpeera omukisa ate omuwangaaze. Katonda tayagala kubeera nga ogamba nti omulabe wo toyagala emmotoka emukuba ejja kukuba gwe ate. Gwe omulabe wo musabire essaala, musabire emirembe, naye omugambe Mukama omuntu oyo njagala omuwangaaze andabeko nga ngaggawadde. Okitegeera? Tokolimiranga omulabe wo era temwagalizanga okufa, mwagalize bulamu ye Katonda adiringe naye. Okitegeera? Okwagala kikulu nnyo. Okwagala kwe kuvaamu okusonyiwa, kwe kuvaamu ekisa, kwe kuvaamu okusaasira. Onoddayo mu theatre. Mu theatre ate theatre tugenda kukomyayo theatre empya. Kamala okumalirayo obulwadde buno obuluma abaweereza ba Katonda. Kubiri bagiyita enjawukana. Enjawukana efuse lusuku. Ebintu ebitegeeza Katonda biri ebi: ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu. Kati mbulira abaweereza ba Katonda abassa ekimu be baliwa. Bwe bagenda e Namugongo okulamaga bali babeera eri Abakristaayo n'Abakatuliki eno. Lwaki beegatta bulumu bonna nga bajjukira abajulizi? Naye bali Abakristaayo babeera eri ne bano babeera eno. Lwaki baga nti ku luno olw'e Namugongo ffenna tugatte saaviisi emu? Bwe bumu buli luddawo obumu. Saate first bwetuuka twali badde tukuŋŋaanira Namboole ffenna abalokole abasumba bonna, naye onaateeka eri n'oli n'ateeka eri n'oli n'ateeka eri, buli omu atakubabula ng'ayita bagende ewuwe ewembu we wasinga amafuta ag'akabi. Obumu buliwa? Nakuba n'essaala enkambwe. Tulibeerako ddyo obumu enjawukana mpitirivu nnyo mu mitima gy'abantu. Oyo sitaani. Okussa ekimu obumu bwa Mwoyo Mutukuvu bye twetaaga okubeera nabyo mu mitima gyaffe. Ebyo bye bitegeeza omuweereza wa Katonda. Bw'osanga omuntu ng'aweereza Katonda nga alina ettima talina kisa, ddukawo. Bw'osanga nga talina kwagala, vaawo. Bw'osanga nga talina kussa kimu obumu, vaawo, manya oli mikono gya sitaani. Nze oba temuddamu kumbuuza mulekeyo, naye amazima nga babuulidde. Mugyeewo ettima, mugyeewo obukyayi, mugye enjawukana mu mitima gyammwe. Abantu balabe omukono gwa Katonda. Ensi etegeere Katonda, ensi erebe Katonda ng'akola ebyamagero. Naye kati yalikoze ebyamagero abikozesa ani? Yesu yatugamba mugenda kukola ebyamagero ebisinga n'ebyange byenkoze. Tetukolangayo yadde nze nakikoze naye tekyamanyika. Kiriwa kiwakola. Nasabira balino Yusufu of Uganda n'azuukira. Yali afudde. Sinze. Nze nasaba busabi. Yesu n'amuzuukiza. Kuba yatugamba kugolola mikono tusabe. Era tunaazuukizanga abafu. Nze nakikoze. Tekyali mu kamera kubanga era ne Yesu yazuukiza yasooka abantu tebakitegeera. N'azuukiza owokubiri era tebaamanya ne bagaana. N'azuukiza Laazaalo ng'amaze ennaku ennya, nange ninze Laazaalo. Wano mu Uganda bateeka okubeerawo Laazaalo gwenja okugenda ku ntaanaaye. Muyite. Nze nti nakyusa endowooza. Sisaba motoka eriko Kayibanda 1 Kayibanda 2. Sisaba kuzimba za apartment. Zaaki. Nsaba kisa kya Mukama waffe kibeere mu nze n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekibo bibeere mu nze. Ebeera etya? Tugenda kuleeta theatre empya kuba tetuyinza kukkiriza theatre kufa. Nenga yaggwawo. Tesobola kuggwawo nga tukyali balamu. Oyagala theatre? Tugenda kuleeta theatre empya. Omuntu ng'agula kaadi ya mwezi. Nga buli ekibeera ku Bat Valley oba National Theatre ng'alina kulagayo kaadi eyo n'agenda n'alaba omuzannyo n'atambula n'agenda. Alina kaadi ye ya mwezi. Omwezi bwe guggwako ng'ajja ali New Winga. Okitegeera? Theatre tugenda gikomyawo ate mu maanyi ag'ekitalo.
kubanga theater tesobola kufa. Theater yezimbye ebintu bingi nnyo, abayimbi bonna bavudde mu theater, abazanyi ba firimu bava mu theater, bamemba ba parliament abanabefuzi aboogera ku budaala n'ennyenye ne zikunkumuka bava mu theater. Kale tugireka ate ffe tesobola kukkiriza ssomero eryo kufa. Okutegeera ate gavumenti erina okutegeera theater, kubanga theater egaba emirimu, theater tesosola eyasoma n'ataasoma, omukadde okimanyi nti theater teriko age limit. Theater teriko age limit. Omukadde w'emyaka 6 azannya, omukadde ow'ekinana ng'akyasobola okwesimba olina platform omuteeka n'agizannya. Eringa professor. Okutegeera professor tebamugambanga konti emyaka gye giwedde. Gavumenti ya Uganda mutuyambe. Theater eno mugitwale ng'ensonga ne film industry. Bye bitongole bimu ku bigaba emirimu. Okutegeera ate abantu bakowule bagende bawo, kubanga film industry eno singa gavumenti egiteekamu ssente. Okutegeera nze singa nze gavumenti singa nze nsasula abazanyi, abazanyi mbateeka ku payroll ne bazannya, bino bye bazannya ne mbiteeka ku TV ne bisomesa abantu okuba n'empisa. Abantu tebalivumye bantu nga babavuma bwe bati. Omwana omuwala n'ayimira bwati n'avuma omusajja omukulu atuuse omuzaala. Lwaki? Kubanga film industry ne theater mwabisuula, gavumenti tobiriiko. So nga ate awano wennyini kwoba osinziira okoola abantu bagende bagira omusango. Okimanyi bamemba ba parliament gavumenti besasula obuumi n'obuumi bwa ssente, abazanyi ba firimu n'aba theater babasinga omugaso. Okujja okudda mu parliament ng'okola obwamalaaya ne badda mu kwenda, mulimu ki gwe bakola mu parliament? Mulimu ki? Bateeseza, batuteeseza ki? Baali boogeddeko ku theater mu parliament. Tebakimanyi nti theater gyeri, tebakimanyi nti film industry sector egaba emirimu abantu, eyambye abanaku. Wali oliddeyo ekiteeso mu parliament akireeta titubanange film theater. Kati bateesa ki? Bateesa kweyongeza musaala, sente zinagula emmotoka zaabwe, ebyo bituyambirawa? Kaso kenkola abantu bagende bagira omwana muwala ono, bayite bagende balaba omuzannyo. Careless mother. Naye Katonda n'abavaamu n'enfukako president wa Uganda. Nga waliyo omuzannyo ku Bat Valley n'ensanga edduuka eriggule. Nga guno oguliyo ku Bat Valley. Nenkusanga simanyi ndi wano njo kyankoko. Omuzannyo genda kumala wiiki. Sooka nga olaba omuzannyo ojjola oyo kyenkoko. Oba genda ogyokere wali ku Bat Valley. Waliwo ebintu ebityetaaga kusaba. Tubulamu mwatuleetera gavumenti ya simanyi ebibiina by'obufuzi ebingi. Wano tusaana dictatorship. Ku 28 mugende mulabe omuzannyo tewali kola kirala. Omulembe gwa Amini n'ogera n'omugamba Your Excellency ntegeese omuzannyo gwange ku Bat Valley naye abantu tebajja. Amini nga mwena mbaagalawa ku Bat Valley. Abasange nga mutambula mukulu nga Bat Valley tennajjula. Era jje n'omuwozi Kayine Rugaba w'omalira okulayirira ekkololo tunuulira theater. Lunaku bizannyo giri mu theater, abantu bali erimu bakola byabwe simanyi bookya bummonde, bakwate bakutwala eruzira bateeke mu basement. Lwaki temuli mu theater? Bakitandikire ku guno Careless mother. Ngenda genda njogere ne IGP. Abantu bonna bakirire mugambe nyamompe aba police 13 basanga abantu bonna nga nze ngendo bakulembera ngene nga ntambula banyabo muli mu butale wali mutunda matooke muli nga tunda pakadi lweche mugenze kulaba muzanyo ku Bat Valley theater ngambe police bayola abo batwale ku CPS tugende mu maduuka mwe lwaki muguddewo ngeri omuzanyo gugenda mu maaso musoke ngene mulaba obuzanyo atagalawo police mukwato mutwale ku CPS akiriza gendo olokolechi olaba omuzanyo mwena mukirire nga 28 lwakutaano lunono. Njagala abatunda tikiti. Gwe genda mu dduuka onkubira esimu tibaganye okugula tikiti. Mugende nga mutunda tikiti mu butale. Lwotukana kandi nagenze mu Owino baguze tikiti 20 zokka akatale tukaggale. Akukubire. Enkubire. Owayi mwami Kayibanda. Bana abawa ndo. Abe mu Owino baganye okugula tikiti. Okirire. Ogambe 13 bazikuwereze IGP.
nyinza no ga mukama njagala otonyese enkuba mu wino nga tekya nga oyo wino yokka baganya ogula tikiti ogenda kwenda ku Bat Valley tete bannange bino bitubijjemu okusaaga nga lwaki togenda ku Bat Valley kulaba muzannyo mazima lwaki nga abaana banywanywagadde babavuma baagala kuba banyaabwe mubatwale ku Bat Valley balabe emizannyo bakakkane bafune ebyokuyiga naye abaana mubatwala ku biiki ne babakunamira bakulabalaba bwerere bw'abakazi ku biiki bambala bwerere lwaki otwala omwana ku biiki nga Bat Valley weeri waliwo ebintu ebikunyiiza bassebo ne bannyabo tuddeyo mu fyeta tulabe emizannyo okutegeera kati kaadi ezo zona zetugenda okukola zigenda kubeerangako n'ebirabo omuntu eyagula kaadi doga nti omuntu yakagula kaadi emyezi 6 nga mumuwa kirabo nga tukwata emmotoka nga tugimuwa danga tiketi ndaba abatazigule banaye tiketi weziri ku katale mugende mugule tiketi tulina omuzannyo gwe bayita Careless Mother guli ku Bat Valley kati ulira Careless Mother ulira Careless Mother atenga bebanji abamama abalagajja atenga bamaza abasinga obunyu you are careless jangole osobola okuva mu kintu ekyo Careless Mother how can you be careless omuzannyo wa a mother and you be Careless Mother jangole bobuzibu buvaawa otegeere nti kati kangende nterezeemu wano mbadde ndi Careless Mother kati kambere careful oba kyekituufu omuntu abava mu bwa careless lusungu nja kulwogera oba lwagala oba tolwagala nja kulwogera mu linnya erya Yesu omuzannyo guno gubazanyi ani bwe mwagala gwoyinza gwolaba nti kati kafulu wammwe waali yaani ye Super Black jakuba omwotabuliro ng'otudde wali nga 28 olwokutaano luno banayi muyinza okulowooza olwokutaano luno genda ku Bat Valley babagambye otagula tiketi netukubira sooka olabe waggulu w'ebuzibu eyo waliyo Katonda tosobola kubanga otunda dduuka ng'olina by'otunda oli najja ne tikiti eno timunayegula ku tikiti eno ojje ku Bat Valley olabe omuzannyo n'ogaana okugigula n'ogaana nti gwonoofuna abagula mu dduuka lye Bayibuli egamba kyosiga kyokola ki tikiti ogaanye okugigula kyokola abantu bajagula bagula engoye z'otunda mu botiiki oyagala abantu bajja balya emmere mu restaurant yo naye ng'ogaanye ogula tikiti yo n'agitunda ogenda ku Bat Valley Katonda tajja kuleeta bagula mu botiiki yo oba mu dduuka lyo oba okulya emmere mu restaurant yo kubanga osize obutagula naawe tebagenda kugulako mube n'ekisa gamba nti ono omuntu atunda tikiti eno alina abaana naye ayagala okulya ate agenda kutusomesa tuve mu bwa Careless tubeere careful lwaki togula tiketi manya nti webakutuukirako abantu bangi mu Uganda lwaki bazzewo Katonda yamugambe nti genda oyo agule tikiti bw'ogaana ogigula nga naye ateeka enkonge mu dduuka lyo togenda kutunda njagala babuli ekino ng'omuweereza wa Katonda omuntu we yanaaleetera tikiti eno n'otagigula ogenda kunoonya ye yali agitunda omwetondere weenenye Katonda alyoka aleeta abaguzi mu dduuka lyo oba mu restaurant yo togenda kuddamu kulaba kasitoma no mu linnya lya Yesu mulekenga kusiga bukyayi kati lwaki osiga obutagula ng'ate naawe oyagala bagguleko ate togula tikiti oyagala bagguleko ebyokulya oyagala bagguleko engoye oyagala bagguleko engatto oyagala bagule sukaali wo mu dduuka kyokka gwe baleeta tikiti okugenda okulaba omuzannyo ku Bat Valley togula Quick Cafe yaguze baguze twagala baguze mpita omukisa gwegera nti baguze nze mpita omukisa baguze yes kitange gwali waggulu ennyo gwe gwenyimirira ku kituuti n'empeereza n'embuulira enjiri aba quick what Aparum Quick Cafe baguze tikiti ogenda ku Bat Valley okulaba omuzannyo nsaba kitange omulungi Mukama oleeta abali b'emmere n'abakuse tebawulira nti bakuse bajje bali wano emmere gye bafumba nga tekyamala
mu restaurant eno mukama tewabangawo restaurant ezimazaawo emmere ngeno tennamazaawo banaagendanga mu ndala ziri okulya ngeno emaze kukola ki banaafumbanga emirundi eno olunaku tewabangawo emmere ediba mu restaurant eno kubanga baguze tikiti okugenda ku Bati Valley. Abaana abawala bonna abatunda mu restaurant eno mukama bateekeko omukisa nga najja mu restaurant eno okulya agenda agamba nti abaana abawala balina omukisa kaŋŋende ndya emmere wali abalina omukisa mukama teeka wano omukisa nga buli ali emmere wano agenda n'omukisa nga buli ali emmere wano bw'aba alina ekirwadde agenda nga kiwonye emmere ya wano mukama ogifuula eddagala naye nga lwakugula tikiti bagende ku Bati Valley na buli anaagula tikiti okugenda ku Bati Valley mukama oteeke omukisa mu bizinesi zaabo abanaagula tikiti abataagula tikiti era obalage nti tebaaguze oteeke enkonge mu maduuka gaabwe paka lwe balimanya nti kyosiga kyokola kyokungula gwe wakyogera mu Bayibuli kyali kigambo kye mukama kyasiga obukyayi akungula bukyayi asiga okwagala akungula kwagala kati bana abasiga obutagula tebatunda paka nga baguze tikiti ebyo gwe mbadde naye mumutegedde nedda gamba nti ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu Amina Katonda yabyogedde sikayibala tobadde byange birala nagenda lumu wa father ne tusaba kati tuba mu mboozi eyo nga twogera ne mugamba naye kati father abantu bali bwe bajja ne bagamba baagala kwawukana okola otya n'agamba nta n'abagatta udi nze saaliwo nga babagatta Katonda ye yabagatta n'agamba nti era tobwobanga ojjanga okimanyiza kwolwo naliwo naye butemu yatuuka Katonda ye yakola kyogera mu Bayibuli ti kyagasse tewali agenda kigattulula ndowooza katubagambe nti mubeere bulungi mweraba